ngenda kwogera ku nsonga nyingi video yange ngenda tandika bweti. Waliwo omuvubuka ntegezeddwako bano abasajja bayinza okuba baamusse oba nga bamutta leero era njagala message eno etambule. Omuvubuka ono bamuyita Matayo. Najja ne mupostingako video era netambula. Matayo omuvubuka ono ali ku TikTok. Ayo Katonda yamuwa obulamu n'obwongo alengera ebiri maaso. Matayo y'omu kubalagula nti Yoweri Museveni agenda kufa. Matayo n'ayogera omwaka omutuufu nti omuntu omu yazaalibwa mu mwaka 1936 era omuntu ono ali mu East Africa nti agenda kufa. Muwulirize emboozi eno kubanga ndi mu bagamba facts. Matayo abasajja baamukwatako lumu abasseemwayi ne bamuteeka mu kaduukulu ne basibawo bulungi. Bugenda okukya ng'ali mu mmotoka yaabwe wabweru omuli emmundu nga mwatudde naye nga oluggi lukyali lunywese bulungi. Kaakati omuvubuka ono Matayo abasajja bano mu bwongo bwabwe mu busiru ku byayogera ku Museveni ng'ebimu bituukirira baagala kutta muvubuka ono. Naye temukigeza kambalage ku Matayo mwagala kumutta era emboozi eyo bwe yanguddeko nga bantegezezza enzita gye mwagala omuttamu olw'obutiitiizi wammwe. Lindako mubalage Matayo kubanga bano abasajja bassa abantu era batta abantu. Yono Matayo naye omuntu ono abula ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetooloola ensi eno. Naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka. Katuwuliriza yawambibwa awo Enankulabye azze ayogera ebintu. Yalagula ku Kyakyagulanye Robert Center mu Bobi Wine mu kalulu ka 2021 era n'addamu ennaku ezo n'alagula ku Bobi Wine message n'ategeeza nti oyo Kyagulanye waaliwo abaali bagenda okumutta. N'agamba oyo Bobi Wine waaliwo omuntu eyali mu mission ng'amuliraanye n'omuliraana ey'okumusaanyaawo era twagenda okunoonyereza nga information ntuufu. N'alagula n'agamba nti Kyagulanye Robert Center agenda tuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Matayo n'akyogera. Matayo si musajja wa bulijjo. Matayo yalagudde n'ategeeza Yoweri Museveni agenda kufa. Busajja wa Museveni gyali ne gamumyuka. Museveni yatuukako n'agamba omwana ono muleete muteeke mu intelligence aweebwe ssente. Matayo n'agaana. Solomon Kaweesa akola ku NTV yakyazanga omuvubuka ono n'ayogera ebintu ebingi era right now ng'ebimu bigenda kwapeninga ebirala byapeninga. Kali bano abasiru ba Yoweri Museveni baagala kutta muvubuka ono naye mugeze muto omuvubuka. Omuvubuka ono ali mu sseemwayi mwamuwamba muli mumutulugunya mulowooza nti musobola okuggyamu obwongo bwe, mulowooza musobola okumumalawo. Naye mbalabula bannayuganda
injustice yonna ebeera ku muntu ne bwe muba temumuwagira muyimirire n'oyo omuntu kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Bano abasajja right now as we talk bali mu mbeera ey'okutya, bali mu mbeera kubanga Matayo empamba gye baamuwambamu muvubuka yali atandise okuyamba bannamagoye, bali awo Ennakulabye abawadde ebyalaani akoze eki, era nga ayina omukulembeze omu yalina kyeyogera ku mutabani wa Museveni nti naye bagenda mukuba amanda. Matayo n'akyogera. Kati abasajja ne badda mu kukola ki? Mu kutya. Ensonga ya Matayo ngimaze. Nsaba muntagingire abantu bano wammanga. Joyce baagala era njagala message eno etambule. Omuvubuka ono bamuyita Matayo. Najja ne mupostingako video era netambula. Matayo omuvubuka ono ali ku TikTok. Ayo Katonda yamuwa obulamu n'obwongo alengera ebiri mu maaso. Matayo y'omu kubaalagula nti Yoweri Museveni agenda kufa. Matayo n'ayogera omwaka omutuufu nti omuntu omu yazaalibwa mu mwaka 1936 era omuntu ono ali mu East Africa nti agenda kufa. Muwulirize emboozi eno kubanga ndi mu bagamba facts. Matayo abasajja baamukwatako lumu abasseemwayi ne bamuteeka mu kaduukulu ne basibawo bulungi. Bugenda okukya ng'ali mu mmotoka yaabwe wabweru omuli emmundu nga mwatudde naye nga oluggi lukyali lunywese bulungi. Kaakati omuvubuka ono Matayo abasajja bano mu bwongo bwabwe mu busiru ku byayogera ku Museveni ng'ebimu bituukirira baagala kutta muvubuka ono naye temukigeza kambalage ku Matayo mwagala kumutta. Era emboozi eyo bwe yanguddeko nga bantegezezza enzita gye mwagala omuttamu olw'obutiitiizi wammwe, lindako mubalage Matayo kubanga bano abasajja bassa abantu era batta abantu. Yono Matayo naye omuntu ono abula ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetooloola ensi eno naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka. Kati wuliriza yawambibwa awo Ennakulabye azze ayogera ebintu yalagula ku Kyakyagulanye Robert Center mu Bobi Wine mu kalulu ka 2021 era n'addamu ennaku ezo n'alagula ku Bobi Wine message n'ategeeza nti oyo Kyagulanye waaliwo abaali bagenda okumutta n'agamba oyo Bobi Wine waaliwo omuntu eyali mu mission ng'amuliraanye n'omuliraana ey'okumusaanyaawo era twagenda okunoonyereza nga information ntuufu. N'alagula n'agamba nti Kyagulanye Robert Center agenda tuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Matayo n'akyogera. Matayo si musajja wa bulijjo. Matayo yalagudde n'ategeeza Yoweri Museveni agenda kufa. Busajja wa Museveni gyali ne gamumyuka. Museveni yatuukako n'agamba omwana ono muleete muteeke mu intelligence aweebwe ssente. Matayo n'agaana.
Solomon Kaweesa akola ku NTV akyazanga omuvubuka ono n'ayogera ebintu ebingi era right now ng'ebimu bigenda kwapeninga ebirala byapeninga kati bano abasiru ba Yoweri Museveni baagala kutta muvubuka ono naye mugeze muto omuvubuka ono ali mu Seemwayi mwamuwamba muli mumutulugunya mulowooza nti musobola okugyamu obwongo bwe mulowooza musobola okumumalawo naye mbalabula bannayuganda injustice yonna ebeera ku muntu niwe mba temumuwagira muyimirire n'oyo omuntu kubanga ekyo kye kisinga obukulu